Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa barakatuh. Basamba nafe mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi. Emmotoka SB4 gimugulira njimuwe najimuwalwa kwa SB4 yali akola emirimu SB4 ne Mama Fina abasinga amabadde mavude ne mubogere ebigambo byabadde binene nnyo. SB4 alira Mama Fina mu kukutu. SB4 akirabika emmotoka eyo gye baagula byabadde ebigambo bingi nnyo byonna mbirina mu maaso ogenda kubanga obirabirako era nga ne information yo oba comment yo egenda kubanga etugasa nnyo kweno video cause it is very vital. Abele kola yafe aka video mbadde nsaba okampeleka like kamera kasotambula katukira ubona abanji agade kumanya kweno information naddala bana ba team SB4 Salongo team SB4 team Nalongo team Mama Fina cause information bachimanyi bulungi tino egenda kubanga etambulira ddala ku speed ya bagulu mabansabye mu WhatsApp group yafe mujudda abantu basuka mu 10 mabansabye ne mugamba wanda boy jogera kweze nsonga twe details cause gwewe kawa neno ba YouTubers asobola kumenya ebintu ne tubitegeera nga tokozesa ebigambo ebingi nnyo kale katuyongereyo na mawulire gafe agalero nga nyongero bajjukiza tana subscribing akade ka jump personalize kateke mo so that latest updates ku buli kimu ekitukawo mu gwanga ogenda kubanga obyefunira kuba hivi mbibo kuba entertainer kuba TikToker kuba YouTube buli kimu ogenda kubanga okifuna masavu kale katuyongereyo na mawulire gafe agalero naku olero Mama Fina asobodde kuvayo na clarifying nagamba tino SB4 ensonga lwaki yamugulire emmotoka cause SB4 mujukira bulungi yali ayina kawondo nga nkademu likawundi yali tesobola kutuuka buli wamu osegera temujukira bulungi tino biseera ebyo nga SB4 ayina stories nyingi nnyo ez'okukavalinga mujukira Halima au biseera Halima bebamukwatira nga bagamba yabba billions bili eza Saudi Arabia mujukira bulungi tino ezo biseera ebyo Mama Fina mukimanyi bulungi tino ayina bondi z'emmotoka yake nyina avayo na justify nga mu videos ze nagamba tino ayina bondi y'emmotoka yasobola kuvayo nagamba tino lwaki SB4 simu wako emmotoka nabeera nga agenda nga ayambako ku bakadama n'abantu abetaga obuyambi koze mukimanyi bulungi tino SB4 abali wabagenda emotoka jagino kwanga koze emotoka eri very raised eri SUV mukimanyi bulungi abavuga hali akawondo emotoka ebera ki wagulu tina we kwama ogamba wanange mbubamba gambi ki Salongo lwaki temumwesonyiwa kasuku ne Saimo bavayo ne bayogera ebigambo byali bingi nnyo Mama Fina asobodde kuvayo n'abategeeza nagamba tino bannange SB4 lwaki temuvaako ayogedde ebigambo byabadde binene nnyo nga nnyikidde nnyo Saimo wamu ne Kasuku kozi mukimanyi bulungi tino Mama Fina asobola okubangako ayamba Kasuku mu kusoma kwe mujukira bulungi tino Kasuku ayina bagita masters wali Makerere kati ngagamba tino singa kati nange bali bagamba nti nkwagala osegera Saimo bamwako ku sente ku live mujukira bulungi nnyo abibadde ebigambo bingi nnyo bisobola kuddamu kale bisobola kwogera kwanga video njira ogenda kubanga okola ki ogirabirako n'ekirala mu comment section gago obolaba Mama Fina okukwata ebintu bye ebimu ku byobugagga bwe n'abuwa SB4 gwe nga gwe kisi kyolina mu ndowooza yo olowooza byaddala ntino oba just yamwagala ng'omwana n'amusembeza nga Salongo mukimanyi bulungi kino teri mu Uganda nzekaze teri muntu ayagala SB4 nga Mama Fina okujjako Nalongo aneeteyira abasobola okuvaayo n'afukamira ku kamera y'omugube n'esiga abasobola okuvaayo ne bakola ki abagala Mama Fina abagala SB4 okusingako kwani ku Mama Fina Mama Fina bambi amwagala nnyo nga wokiraba inawa kupengera kano ka video obyerabireko mbere nga nkomawo ne updates za Bobi Wine kigambibwa Bobi Wine ya meetings one of the biggest TikTokers mwalabye ba TikToker nga bagamba alina skin yafunye boutique Bobi Wine yafunye boutique kati olina boutique oli ya meetings the biggest TikToker mu nsi yonna so kola be sawa genda nnyo mu politics awa zino kasuke kupulengere kano ka video kama Mama Fina era mbere nga komawa emmotoka SB4 gimugulira njimuwe najimuwalwa kwa SB4 yali akola emirimu gy'abaana bangi nnyo bakadama abali ebweru abaana atamba n'agenda Jinja n'agenda Mbalala n'agenda wa ng'ayina emmotoka esibibwa emiguwa wajiwani kati emmotoka eyo gimugulira nagimuwanga kirabo ng'erina okugenda mu kamera oba yakutuuzako emmotoka ne tugende wakabugu neefe emirundi 14 okiraba kati Kasuku agamba Kasuku sisobola kunootinga Kasuku bubi agamba nti akano akantu kuga nti Mama Fina SB4 mbu yamugulira emmotoka omukyalo yagwira SB4 emmotoka n'agimuwa naye ne bakozesa Mama Fina
ng'ekifaananyi ekiraga nti Mama Fiina yagulidde SBF emmotoka naye nga si yagimugulira naye ekituufu nga Kasuku akimanyi nti nze yagulira ki akimanyi yes kati eyanootingamu akantu yakanootingamu obubi kati wenkubuliriza mama wange nonsonyiwa lwaki abireeta ngalayo twakoze program ngo tuli bulungi abakyala katune nnyo mama tosazaamu kiremu abakyala obalaba obwongo bw'omukyala era kalonakakopa ku Mr. Abe Mukiibi omukyala gw'ogulira emotoka Range Rover ya bukadde 2 n'avaawo n'omusajja muwadde emitwalo 5 egy'amafuta 5 mingi okitegeera nti omukyala omutereeza banne abafumbo munanjulira omukyala wo mufuna mu misunderstandings n'omutereeza n'atereera n'awulira ati Kasuku ng'agambye nti ne pampa SB4 ze yaleeta ne pampa tewazijja wano bafuzo fina ze yatuwa tazini kupi makumi ameka bambi weyo yali mu na webweru bambi yatuweereza nesanyo erinyo bingi naye ayimiridde ku TV ayogera mbati nazini katika SB4 mukyala si wa mawulire talina ne propaganda ya mawulire mama nkugaba kino nawe olina sitali wa mawulire naye nkugaba kino ekintu nti okukyusa obwongo bw'omukazi kyangu nnyo kati nno okumanya ekitonde kibayita ekikyala ebintu ebimu tubiwulira naye osirikako olaba bali bulungi kambaleke kati ekitonde kuli kwali kukomerera ne Saimu okuba nti Samina namukula ku baliza ndo simira ntayitamu kuli kwali kukomerera ne Saimu yakyogerako kandi Saimu yakyaza bakole ku gusho ya Saimu ebintu ebyo byamukola bibi ne Saimu Saimu kyevolaba fulifiga gyamuvuma Saimu asaaga mama kuba kusaaga naye singa bali bakomerera kuli kwali kukomerera kulwanisa bufumbo eby'eddala banyondo mama yesu owulidde nti bampadde information kino bwekiti ne bwekiti okitegeera zibala omuntu omumu yaŋŋamba nti abantu abo boolina mikwano gyo gyobanga bakulwanisa okujjako byali research yaŋŋamba bakulwanisa okujjako bano abantu abakuyamba abantu abayimirawo nabo bakulwanisa bakujjako kati njagala nkubuulire nti omukyala yatuwa ebintu ebyo simumanyi A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528771515